Ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi oguwedde kasasiro yabikka abantu 35 ekiteezi nga n'abamu tebannaba kuzuulibwa. Abafiirwa abantu baabwe gavumenti yabasuubiza okubawa amabugo ga bukadde 5 buli omu, kyokka abo abaakosebwa baasubizibwa akakadde kamu buli omu. Kati olwaleero ensimbi ez'abasuubizibwa zibakwasiddwa mu butongole minisita omubeezi w'ebigote biraze Lilian Abba ng'obukadde 18 bwe buweereddwayo eri abantu 18 abaafuna ebisago. 18 million shillings, that is going to the 18 people. Wabula nga tezinnabakwasibwa asoose kusaba abantu bano bamubuulire embeera kw'ossa okusomozebwa kwe bayitamu okuva we baaleetebwa mu nkambi eyateekebwa ku ssomero lya Kiteezi kya Kyovu Uganda. Bano bamutegeezezza nga we bakooye okubeera mu nkambi kuba balina okuddayo okwekolera nga n'abaana bagenda kuddamu okusoma. Mulimu kati ffe abaafiirwa kati ffe twali tubeera nze we nali nkolera kuba nze nali nnunda mbwa. Nalinawo yiika y'ennyanya ziri ku bugazi bwa futi obuwanvu abamanyi bya futi ziri futi 187 obugazi 139. Minisita Abba mu kwogera kwe ategeezezza nga bwe baatudde mu kakiiko n'abakulu ne basalawo nti bagenda kufuna ekifo nga kyakukuŋŋaanyizibwamu kasasiro basobole okumufunamu ebirungi gamba ng'amasannyalaze. Era tutudde mu lukiiko nga 3 okulaba companies esobola okutandika okukola kasasiro eyo ekyusa ku masannyalaze. Tewale kasasiro bagenda kuleeta wano Kiteezi. Ekintu ekyo tusazeewo ne Prime Minister wa Uganda agambye nedda tewale okutwalayo kasasiro mu Kiteezi. Agamba abantu abaali abapangisa nabo tebabasudde mu guluka nga baakubayambako nabo bafuneyo akantu basobole okutandikirako obulamu. Kati abantu badde bali bapangisa era bo tujja bawa support sente baveeyo bagende bakole balala. Ayongeddeko nti n'abaakosebwa mu byenfuna gamba ng'abantu abaali bakolera okumpi ne kasasiro babateekerateekera engeri y'okusitula omutindo gwabwe mu byenfuna. Program endala gye tugenda kukola gye bayita livelihood support tukyali kugitegeka. Tetusobola byogerako kati naye eyo enteekateeka gye tuli kugikolako. Okulaba nti wali abantu badde Kiteezi abadde alima nnyanya kati nnyanya yonna capital yakoze zaweddeyo. Kati tukolemu ka program nungi esobola bayambako. Wabula okusasula abo abaagobwa mu mayumba agagenda okumenyebwa bakukikola nga gavumenti emaze okufuna ekifo weegenda okubateeka. Ate kati tugenda kujja ne options 2 okubawa sente oba kubawa ttaka. Oba osazeewo nti ogenda kubeera ku ttaka gavumenti akuwadde ng'ogenda mu ttaka. Oba osazeewo okutwala sente nga ogenda n'okola neweesootinga walala. Ensimbi ezireeteddwa zikwasiddwa RDC w'e Wakiso Justin Mbabazi naye azikwasizza abakulu okuva mu ofiisi ya Ssaabaminisita nabo abaakwasibwa omulimu gw'okuzigabira bannannyinizo. Kati tekimanyiddwa ddi abantu bano we bagenda kuva mu nkambi kuba n'okutuusa kati ettaka terinnagulwa. Hasifa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.